abakuli waggulu bakuba oyambuka tobatuuka abakuli wansi bakusika tobaleka oli mu bbanga wakati oli mu bbanga olina okusamba abali wansi wenyigirize kuba ali waggulu bayitemu yembeera mwe tuli njitolisanga muntu nze tebanyambye nze golaba tebanyambye oyo gwoyagala akuyamba neyamuyamba bameka abamulindiridde obayamba webale nnyo lwaki analonda muggo webale nnyo nakulabye mukyala Farido oyamba abantu oleeta abantu ab'enjawulo kati waleese oyo omukyala Queen TV nabadde ndaba mwasuze mutya mbadde nsaba ompe ku contact ye leve eyo tugiveeko byayogedde akuwadde contact esinga ebyo ebigambo byayogedde kino ne kirimu oba olonda naye abasinga osobola n'okumubuuza nti yayogedde ki nga tabimanyi yawudde kimu nti alina kampuni agenda mumusaba mulimu mu kifo ky'okupiikinga bwe yatandika kampuni gwe walonze kyakwagala muki mulimu so ekyo olina okiyiga ntogenda kusanga muntu akuwanirira amaanyi go gali mu ggwe okusalawo enkyayi kutandika naawe mpozi ne katondawo naye bino byetugamba mbu simanya kakati nze golaba neetaaga aba obi kakati mwe lwakuba nti mwasomera mu masomero amalungi never twetaaga emirimu gavumenti egiteekewo yes tugyetaaga naye nga tennaba kugiteekawo kuba tetulabawo omuntu egenda giteekawo kati gwe ogenda kukola ki ogenda kulinda paka